Bana mbayita mujje tusanyuke ne mukyala wange ankumye okumala omwaka kati awende wunyiza abasiri abali boogera nti sina mpisa gosobola okufumbirwa omuntu atalina mpisa n'oba naye yadde wiiki n'omwaka ne guwera basirusiru abo naye mujje banne tumwebaze ono omwana ate gyakomye okulwawo neeyongera kugonda kati ye boosi wange essaawa eno muwulidde anniversary yaffe ya leero tubayita ku pate yaffe bwemba siri happy mu relationship ngambivaamu siringa mwe muguma paka rastas though you're going to get a medal no oba you're not happy get out so then value immediately. Kalama TV kojja mate leero nze n'amawulire aga Bindeeba n'amawulire ga Lwasa ne Enjo katono nnyo ku Bindeeba kigambibwa nti Bindeeba bagamba nti ali Amerika naye emikwano gye egimuli okumpi gigamba kano kaali kazannyo Bindeeba ali mu Uganda ate nga omukyala Rape ebintu byabadde ayogerera omukyala ono ayina omwana wa Bindeeba abantu bangi abavuddeyo ne bavumirira ekikola ekyo ne bagamba nti kyokola omwana oyo oba kyokola omukazi oyo ate naawe bw'onoofumbirwa bajja kukikola so ne bamugamba agezeeko okubeera nga yeekumaakuma agezeeko okubeera nga yeesonyiwa amawulire ebintu bijja mutambula bulungi si yasoose okubeera nga bamwagala ate si yasembye omusajja gw'olagala avunga eyo n'ojolonga abaana be oba mukazi we yaliko mukazi we jjukira naye abeera ak'obugezi akubalago katono abeera takubala mu magezi agamba ng'oba otandikidde okujerega omuntu gw'osanzeewo ate olwo onoomanya bano basaidishi bange abalala saabakyala mulina okubeera nga mwefuga nga mugenze mu mukwano omupya kuba ebintu by'okola ebyo byennyini ate bye biyinza n'okukyawisa bbaawo oyo gw'ogenda nga owaanawaana oli mukyala wazaalako olina omwana ekyakunobya owa bbaawo oli yasooka oyinza okwesanga era kyekigenda okunobya noono owokubiri so mukyala Rape gezaako okubeera nga okkakkana okusinga ebintu ebijja okwonoonekerayo mu maaso ate bwejjuse ogamba omusajja ono yannimba ensi bwetyo bwetambula naye nga tuvuddeyo tudda ku mwami Lwasa ne Enjo era kintu kyekimu nga kyembagambye kiyinza okubeera ku Rape nti jjukira nti Diana Nabatanzi Lwasa yavaayo n'amwogerera bingi naye ng'ali amaze naye ebbanga erisukka mwaka ogumu 2 3 nga bali wamu n'agamba afunye Enjo n'alaba nga ye malayika w'obulamu bwe bwonna n'alaba nga yagenda omumalira ebizibu bye byonna teguwangadde kwenkana nagwa Diana Nabatanzi gwe yali avuma gumaze omwaka gumu naye bw'olaba Diana Nabatanzi bw'oba otunuulidde sitori ya Diana Nabatanzi yeekuuma nnyo okubeera nga tajja mu mpapula z'amawulire ky'oba olaba ekintu kyaliwo ate olwamala ne kiggwawo y'ensonga emu naye Rape singa weewala abantu bano ab'amawulire ekyo ekintu kijja kutuuka kiggwe tewali kintu kitaggwa mu nsi naye buli bw'oyongera okubeera mu mawulire tekigenda kuggwa Diana Nabatanzi jjukira naye akola ku TV nga naye b'okola ku TV naye yabifiisa n'abimmisa amazzi laba Lwasa gye yaddukira wa Enjo ate ye Enjo amulazeeko mu mwaka gumu gwokka bantu bangi nnyo abavuddeyo abali ttiimu Enjo n'abali ttiimu Lwasa wano Kadaama TV tujja gamba tuli ttiimu bonna abantu abo engeri gye tabamanyi buli omu ajja kwogera kirungi ya sayidi ye so ffe wano tugamba tuli ttiimu mwenna ttiimu Lwasa ttiimu Enjo waliwo akatambi akafulumya ka Enjo ng'akiisinga omusajja nga bali mu kifo ekimu ekisanyukirwako ne katambula nnyo akatambi ako katambudde nnyo naye bw'oba olaba akatambi ako keegendereze waabaddewo omuntu abakwata abasajja bano abagagga mubeegendereze nti bw'ogenda n'ogamba nti otandise okwagala omusajja omugagga gezaako okulaba nga ebintu by'okwenda obyesonyiwa kuba asobola okutega essimu yo asobola ogirumika asobola n'okuteekako abambega bonna abasobola okukwata bonna bw'oli balabe oba oli mwenzi oba toli mwenzi ekyo ng'okivuddeko
nodda kukya abantu abagamba nti Angel mukazi mutuufu Lwasa abadde amussa ennyonta. Jjukira Angel yakikoze nga Lwasa amaze okugenda abuuse kasa yabuuse bw'ati bano Angel n'ayingizaawo. Naye nze nyinza ogamba ekyo kya bulimba. Tosobola kuŋŋamba nti bbaawo lwagenze lw'oleese omusajja omuntu ono obeera olwedde mukukuta naye nga ne bbaawo waali. Nze nsuubira omusajja ono Angel babadde bakukuta aba babadde bapepeya naye nga ne Lwasa waali nga ne Lwasa naye nga just takimanyi bumanya. Naye engeri gye yabadde agenda n'agamba kakuteekeko abantu abanaategeera embeera gy'olimu. So bwe bityo bwe byabadde ng'akatambi bwe mwakalabye. Wabula agaliwo kaakati Lwasa agamba nti ebintu ebyo byonna tebimulya. Angel afumbyeko omwaka gumu gumala. Angel abadde n'amaalo ate gw'ogambye sente yaziriimu. Njagala mbabuulira abasajja, omuntu yenna kasita owasanga omukazi gw'omanyi nti no si kilasi yaabo oba si kilasi yo n'olondayo omukazi kifuufu, bw'ajja owakaawo alina okubuuza paasi ekola etya, uva ekola etya, microwave ekola etya. Tegaba maalo wabula aba tabikozesangako. So nyinza ogamba Angel teyalina maalo wabula Angel ebintu by'omutekamu yali tabirabangako. Kati omuntu atalabanga ku bintu bw'akubuuza tegabanga maalo wabula aba ayagala akimanyi. Nga naawe ebintu tewazaalibwa nga byonna obimanyi. Ozuukuka buzuukusi ne bagamba nti akatuleseewo gundi iPhone ekola etya, ogira bwoti ne bwoti, eno app negira bwoti ne bwoti, n'obeera ng'obimanyi wabula tegabeera maalo. So bw'atyo Angel bw'agenze ng'afumbyeyo omwaka gumu. Lwasa agamba ekyo saagala kumanya. Lwasa ebintu by'ennaku zino atera oba Lwasa ebintu bye byakuta mangu. Tatera kubeera nga muntu ali awo teyeeguya. Abasajja abateeguya nabo bazibu ng'aba Lwasa ng'abo. Muyinza okulowooza omulumya n'ava eri ate mu Amerika oba n'ava mu nsi yonna gy'ali eyo n'akubako omuggo gw'omukazi. Naye bwakubako omuggo gw'omukazi omuntu ayinza ogamba gunaawangaala bbanga ki? Bw'oba wasooka n'osuula ogwa Diana Nabatanzi n'oddako n'osuula omuggo gwa Angel guno gw'ofunye olowooza gw'ogende. Twegendereze ebintu bya laavu bitono, ebintu bya laavu bizibu era tulina bikwata kintu kikulu. Otherwise oyinza okwekanga ng'owasizza ensi yonna oba ofumbiddwa ensi yonna. Bwe tudda ku mukyala Angel oyinza ogamba nti liboosi eryo nalirabye mugundi mu kavidiyo n'ogamba omaze ate ero n'otawanga nayo wadde emyezi 6. So omukwano gugenda na bugumiikiriza, obufumbo bugenda na bugumiikiriza. Kojja Matenga bulijjo. Bwe mba siri happy mu relationship gambivaamu siringa mmwe muguma paka rastas though you're going to get a medal. No. Oba you're not happy, get out. So nze nvaayo immediately.